bw'atyo. Saakulabye nabadde wabeene wali nga nkunoonya sikulaba. Kati ndabise byadagala okumpa bimpe. Ab'Entebbe bakutumira. Bw'okiikirira agamba ki? Mbaweereza abantu ba Ntebbe ngezaako n'okusomesa eggwanga kubanga si ali mubaka wa Ntebbe ndi mubaka wa ggwanga. So oluusi nga banako n'eggwanga entegeera yange ndabira abantu nga bagisiimye naye ng'omulimu gw'olina okukola gwegwo ng'omukulembeze. Bw'okiikirira omukulu ali ayi? Byali talina buzibu akola mirimu gye nange nkola gyange. Buli omu alina okukola emirimu gye. Yes. Tuli ku nsonga za kudita mu Afrika zifuuse ekirala. Burkina Faso gye twasookera tugenze Mali tutuno tuli kati Niger. Niger ECOWAS egamba omukulembeze yawamba obuyinza abuweeyo eri abadde omukwamaawe. Abamu bagamba yesaawa revolution abavubuka bakwatemu naye enkwatamu gye bakuttemu yeematiza eya kudita. Kudita tebangako solution ya bizibu bya Afrika. Munsi yonna ne Muhammad Gaddafi yajja mu kudita era yavaamu mu mbeera bwetyo nti obuzibu buli kuffe mindset kulowooza nti ozize n'obalimbalimba n'owamba obuyinza n'obasuubiza eggulu ate ntabituukiriza so ogenda okakalanga it's a vicious cycle biddamu omwana yimbyoliba ebyakulwanya bizzeemu ne Museveni yali ajja tusuubiza bingi it was a kudita era kati abantu bapropose osanga ne tumugyeko na kudita naye nga kyali kyetaagisa era abasuubiza abantu nti ebizibu bya Afrika byakulembeza okulemeza mu buyinza yabivaako dda kuti akugamba tombuulira nina kufiira mu bukulembeze so ekizibu kya Afrika ndowooza nze mindset y'aba Afrika mukama baya tuloga bulozi nti obwongo bwaffe bitogera sibe tutegeeza tulinga wasomako animal farm yes bye basuubiza bawansoro nga balwana okujjako omukulu byennyini bibadde mate bo balina wasi ate omukulu ng'ali eri n'abagala banno balabi nakati omusajja kutatuga nti agenda tulanda kati atali eri mukulya ono anoonya sweet ayagala kununa bwe yeekomba yali asuubiza buli kimu oyo ye politics ow'ekijega owa Africa we learn nothing and we do so bwe buzibu tulina naye nyanze nsubira kuddiro bateziriiwo byonna kugezaako bugeza tulina okuddayo ku Africa balina system ya democracy owaffe nga terimu nakulwana ngera omanya kati wano mu Buganda nti gundi ye kabaka abaloyo ne balwanagana abalangira n'abalangira ffe ne tutambuza obulamu ffe tugenda mu maaso ono polisi w'ekimmemmete gwe baatuleetera naye si mwangu nnyo kubanga omuntu omukopi atatendekeddwa bukulembeze okujja okukulembera abantu nakyo kiba kizibu nnyo nakyo kyabulabe oli ava muwalagi we najja naganjagala bukulembeze ne bamumuwa n'akulembera naye dda baakuteekateekanga omwana akulira mu maka n'alabira ddala mu kisaakaate n'akulanga mukulembeze ow'ekitiibwa amanyi omukulembeze yeeyisa atya agamba nti kino singa bakireka ne kigenda bwekiti yakulira ECOWAS nti kigenda kulanda kituuke mu mawanga talina kyayinza kukikola kubanga nako ECOWAS keboogerako nako kabondo k'abadikiteeta yes olwalwo union mu Africa y'abakulu abirimu amagezi gye batula EU nayo bakabondo k'abadikiteeta yatontabalanga siri kutabala nkwatizaako bantu ala nange nkulwanireko bibalimu nonsense tewaliwo batulane bagamba tugenze abantu bagezaako kweta tebakulya ssente gye bagenda Ethiopia kuteesa biteeso bitwala Africa mu maaso gyebiri bagenze Russia kwekumira mu buyinza nabo babbi bibagenda kunywamu kacyayi onakumira otya mu buyinza munange nnyamba abasajja tebasinzirangewo ne bantabaala bibagendamu tebajjeewo ne bantabaala toyawagiranga bano towagiranga bali katemba mwerere Bagaga tuwagala sente egi nga ya Africa. Tujewa sente zinatuyamba oba muzungu atukuba tugende mu zino. Ate benyini bebe Europa. Ora bali bagalo tuwa sente zaliko wano interest batanko gate tuzikiriza bagala ziriza bafuma colonial master ezijja ne conditions. So nabo bali mu katemba kivule gandi bulado bubona abonya Africa. Bambi buli mbakulembeze ffe benyini obwongo bwaffe buli mu ice. Tuli muto twebase bo batambuza byabwe. Tuli mu under colonialism. Naye ali indirect. Yes, tuli mu mufuzi wa matwale naye ali indirect. Tufugwa baddugavu abajega batategeera naye nga bo bagamba katukumire mu buyinza fena tukumire interest zaffe. Nebe munalaja na mutane mukwira omuzungu nti ono dictator ng'akyali na interest za mukama we zaakolako tebajja mufaako. Mukwano gwo efudisa esiri eyo gundi bamugobye mu kibiina parliament temumanyi ate ye amateeka agamba amateeka yagasoma n'akakenguka era gyali ani Yusufu Sibambi yagaira amateeka muleke kunjogeza bya musajja wange Yusufu Sibambi kubanga Yusufu Sibambi emyaka gyalina ne experience gyalina mu mateeka mulimu byesikola bwe mbaye ne kakati sagala mwogerako musajja mukulu tumwe ekitibwa mu ggwanga babanga yasazewo ebintu biraba bwatyo ayina eddembe ku opinion ye naye nga ebyefudisi buli nyumba imu omuliro nakugamba dda nti Museveni yasensadde ennyumba zonna
tojja kusekerera ya mbidde enkenku ya muno nga nawe amabidde gali kuki gajja kufuuka enkenku wanga agafula enkenku tannafa waali ye Museveni amabidde gaffe getadde ku kibanyi anti ye mugezi Museveni takuleka ye takutanyoma opponent hapana nimukola wakati akabiina n'okawandisa nawe waliwo akabiina akewandiisiza ajja kuwandiisa abavubuka abo bali ku ruutinga nga 10 abagambe kati mwe muli wano 10 mugende mujoyininge kakembo atanezo kina kyebyobufuzi kati gola abavubuka abayingira n'obakubira mu ngalo musanyuso balaba mfunye ekibiina kyawe naye nga booyaliriza misege myerere oye Museveni ye bwalaba nti twali kuwano kwa mama Mbabazi mama Mbabazi olwefumwa ne go forward Museveni ali ku ruutinga abantu 40 mugende naye mutya mugende mubere naye kati oye Museveni yeyo gwe munnyo ogufuula buli bidde tuwanika ku kibanye enkenku kati gwosekerera FDC naye kiri mu nupo okimanyi kati ye Museveni kati ye Museveni atukozaako ng'akoza ku ttooke akoza ku ttooke kati yakoza ku DP n'akona ku FDC nti kati goddako kati ali ku FDC akona ku nupu nawe nkunona kati bwe mbeera wano ntanga okuvuma FDC mba simanyi kyenjogerako mba simanyi Museveni nti ffenna yatuteekamu dda abaana be bazinyisanga obugorogosa ati golaba kana kuzina oza abanupu bayivuma babera ku social media bawe mulabwe muza bonna baana be mugende mongera mu okuvuma abantu bakyawe ekibiina ovayo nojja n'otomesa topic egasa abaana banupu n'ogamba abaana banupu mutunule wano twagala discipline abantu penyine ne bajja ne bakuvuma n'ogamba barabye kyenayogedde kibi nayogedde kumpisa kubanga ekibiina kyange nkyagala nzojja kunvunaana kyatugenda kunvunaana kyakuyingira mu kibiina kya byabufuzi nti bana nagenze mu NRM naye ate ekibiina kyendimu ku myaka gyange njagala kibe n'essuubi nange nkyenyumirizeemu bwe nsabayo indiscipline nenjogerako nosanga buli mwana nga tadde ku social media ng'avuma kakembo azifu kakembo ngenze mu NRM sigenze mu NRM ntereza kyange n'okinvumira kitegeeza okolera Museveni so naffe yatusensera dda kati nza mugezi alabye ebyobufuzi ngamba kyenayogedde kyabadde kibi bwe nayogedde ku mwana asangula eminyira gufuuse omusango nze njogedde ku minyira sigwe baana ku mmere naye bw'obireetamu entondo manya Museveni yakuyingira dda kugundi Ssemujju ne Yusufu banaddamu ottabagana andi kakati nkugambye nti ekyonoona amabidde tukyali nakyo Museveni tukyali naye ali vera ne predictable ne kwaba babiri boyogera tosobola kumanya ani gwakolagana naye nze nakyekanze bwekanze wano jjo nga ndaba Mandala Mafaabi emyaka gyamaze mu FDC egisukka mwaga nga badde agent wa Museveni nga badde agent we kati Museveni ali vera ne predictable Wora kakembo munyime naye wano yambadde n'amatayi ga red ne tomanyi gwakolera era yamugamba gotosoka kwabika zino time bomb zazi wabuli mu obudde eno ejja kutulukira mu ssaawa 4 era ejja tulukira mu ssaawa 8 ejja tulikanga bucha tezukira ku budde bwe bumu kati ene yanandala buno bwe budde bwayo eyaffe ejja nayo budde bwe bujja tuuka era bunaatuuka tajja kumusaba yajja kunyiga bunyizi nti kati nupu yeddako ng'anyiga gwanyize ejja kulaba olutalo wali nga badaba omukwano aso okwekuba ebikonde Saabasajja Kabaka wangaali Magulu Nyondo. Amin.